Bapromota n'abategeka ebivvulu bakombye kwerima buli muyimbi kaakano bavuddeyo n'omutemwa gw'ensimbi ogulina okumuweebwa waba waakupangisibwa kuyimba ku kivvulu kyonna. Gy'osinzidde nkubuuzaako munange nkugamba weebale nnyo ebiddala okuvaawo n'ogoberera enteekateeka zaffe ez'omuzinzi era ez'omuggundu. Okola kyamaanyi nnyo nnyini ddala nkugamba genda ku mitimbagano gyaffe gyonna Facebook, Instagram, Twitter, olabike ng'ate ogoberera wano ku YouTube, subscribinga, osharinge, okwate mu kideffe tweyongere okutuusaako okufeffetta yonna gy'osinzidde. Mwana wa maama, mwana wa taata, wetujjidde ku mpewo nsobola okuvaayo ne nkutegeeza nti ekibiina ekimanyikiddwa nga National Promoters Association NPA kivuddeyo mbagirawo bwe kiti ne kifulumya guidelines oba omutemwa gw'ensimbi bassebo ne bannyaba ate ogulina okuba nga guweebwa buli muyimbi singa aba aliko ekivulu kyapangisibwa. Bassebo ne bannyabo nsobola okuvaayo ne nkakasa wetujjidde ku mpewo kati nga kino kifulumye. Baana ba mama, baana ba taata, kino kigamba nti twagala okubategeeza mwenna aba public nti National Promoters Association of Uganda bazze wakati n'ebiina okugobererwa ku ssente mmeka ezirina okuweebwa omuyimbi singa wabeerawo omuntu yenna amwagala okuyimba, era nga kino mbu kikolebwa okwewala obutyabaga obubaawo wakati mba promota bano nga bategese ebivvulu kubanga bagamba nti guno mulimu era bali mu bizinensi, n'olwekyo tebateekeddwa kusekera muntu yenna. Bagamba nti okusinziira wakati mu kufeffeta kwe bayongera okukola okuviira ddala mu muggalo, bakirabye nga kituufu okuteekawo ebisale buli muyimbi by'alina okubanga akomako. Bano bagamba nti kino tetukikoze kussa ddaala ly'abayimbi oba kubakkakkanya, wabula tukigezaako kukikola naffe okutaasa omulimu gwaffe. Omuyimbi yenna atali musanyufu olwa bino ebisalibbwawo waddembe okwetegeka, n'olwekyo talina kubanga oba oliawo abasindira, naye alina kukkiriza ensimbi ze bamutaddeko. Ye lwaki nkukandaaliriza kankutwale wakati mu line-up oba mu lukalala olusoose okubanga lufuluma, n'olwekyo ngenda ssoma erinnya ly'omuyimbi nga nsoma ne ssente ezirina okumuweebwa singa wabeerawo omuntu yenna ayagala okubanga amuyimbira. Olukalala lusooseeko Bobi Wine oba amanyikiddwa nga Robert Kyagulanyi Ssentamu, ng'ono muyimbi so nga ate pulezidenti w'ekibiina kya National Unity Platform, naye wano twogera Bobi Wine oli ow'omuziki. Bano bagambye nti woba oyagala okutegeka Bobi Wine oba okuyimbira bamutaddeko obukadde 20 bweddu. Omuyimbi David Lutalo bamutaddeko $6,000,000. Omuyimbi Shiba Karungi bamutaddeko $5,500,000. Omuyimbi Edrisa Musuuza oba Eddie Kenzo bamutaddeko obukadde bwa kuno wabundaba 5. Dr. Jose Chameleone bamutaddeko $4,000,000. Weni Nwaji azitowa $4,000,000. Rema Namakula asitukira $4,000,000. Spice Dana $3.3 Misa Kisemakula $3,330,000 oba $3,335,000. King Saha bamutaddeko $2,330,000. Fiki Famaika bamutaddeko $2,330,000. Waiki Benda bamutaddeko $2,225,000. Mwana Murenzi Gurunedi bamutaddeko $2,000,000. Mwana muwala Azawi bamutaddeko $2,240,000. Mwana Murenzi Bebe Kulungo ono big size bamutaddeko akakadde kamu oba woba oyagadde osobola okumuwa akakadde kamu n'ekitundu. Ronald kanema okusooka gende wa Ronald Mayinja kubanga ate bano yate bamugize wa mujolonze neve. Mwana muwala Vinka bamutaddeko $2,000,000. Mwana Murenzi Ronald Mayinja bamutaddeko $20,000. $20,000 ku $40,000. N'olwekyo oba oyagala Ronald Mayinja akuyimbire mbu osobola okumuwa $20,000 wakati w'Emitwalo 20 ku $40,000. Mwana Murenzi Big High bamutaddeko $5,000 ku $8,000. Juliana Kanyomozi bamutaddeko $1,000,000. Catherine Kusasira $8,000 ku kakadde. Honorable Geoffrey Rutaya bamutaddeko akakadde kamu kitundu. Sam Mafias Walukagga bamutaddeko $7,000 ku kakadde kamu mu $20,000 osobola omuwa eziri wakati kati awo. Irene Namatovu bamutaddeko akakadde kamu. Aruna Mubiru Aji bamutaddeko akakadde kamu. Mwana Murenzi Palaso bamutaddeko $3,35,000. Dr. Fred Sabatta bamutaddeko akakadde kamu. Mwana Murenzi Eddie Yawe bamutaddeko akakadde kamu. Pastor Wilson Bugembe ow'Enansana bamutaddeko $2,000,000 ne basembyayo B2C ne babateekako $2,000,000. Bano ne bawunzika nga bategeeza nti olukalala lukyali lunene naye tujja genda mu maaso nga tulukyusakyusa, era nammwe aba up country oba abali ewala nammwe tujja genda mu maaso okubanga tubafulumiza omutemwa gwammwe omukulu Mukasa Andrew oba amanyikiddwa nga Bajjo Events National Coordinator wa NPA n'ateekako omukono. Ensonga
lisiti ziri, of course sijja kwongerayo bigambo byange nakussaamu kintu kyonna, naye lisiti eno of course sijja gigamba nti yeyenkomeredde, naye ng'ensonga bwesito ziri. Of course tugenda kwongera okukolera ku ground tulabe abantu ab'enjawulo kye boogera ku lukalala luno. Gwe nkolera ekintu kimu munnange, subscribe sharing commenting ogende ku mitimbagano gyonna tweyongere okukolera okufeffetta gy'osinzidde mwana wa mama mwana wa tata. Nze Ssemaganda Moses Hope kwa Kampala Media TV gy'osinzidde.